twongera n'okulaga obutali bumativu n'obba ku ngamwe n'okulaga obutali bumativu sijja sikumbeera ya nguudo naye wano mu Uganda tubanja abantu baffe abawambibwa gavumenti nga paka kati batano Museveni yavaayo nakkiriza nti babayina minisita w'omusonga ez'omuggwanga yavaayo nakkiriza nti babayina ne prime minister wa Museveni Nabanja naye yavaayo nakkiriza nti babayina Kibalama John Bosco naye kati myaka ina Kibalama John Bosco family temulabako abantu be tebamulabako tulina aba political prisoners bangi bakwatibwa kubanga bawagira opposition obutali musango paka kati bakyali mukomera. Museveni ali mu kusumulula ababbi abakenuzi, Museveni ali mu kusumulula abakwata abaana bato kubanga yakolagana n'abacriminal bokka naye ate abantu baffe bakyali makomera n'olw'ensonga eyo era tujja kulaga obutali bwe mukasa mu ngeri yonna ey'eddembe ekkirizibwa mu mateeka era tukozesa guno omukisa okubalabisa namwe muveeyo mubalabise buli omu mu Uganda ina ensonga lwaki alaga obutali bumativu. This is the time. The eye of the world is in Uganda. Amaaso g'ensi yonna gatunulidde Uganda kati muveeyo mulaga obutali bumativu kyekigenda okuteeka bano abantu ku pressure batuwe abantu baffe kyekigenda okuteeka abantu ku pressure basumule John Bosco Kibalama oba Kanatta Muhammad n'abalala oba bakizike mu kitiibwa yengeri yokka genda okuteeka ku pressure basumulire abantu abatalina musango so si abo abakwasi b'abaana so si abo ababbi b'essente z'omusolo. So we are going to continue doing this. It does not stop now. It is going to continue. Twagala okubakunga bannaye mbeere nga mulaga obutali bumativu bw'oba teweekyanga lwa nguudo weekyange ku lw'abantu baffe be baawamba bw'oba teweekyanga ku lw'abantu baffe be baawamba weekyange ku lw'abakazi be bakwata bw'oba teweekyanga ku lw'abakazi be bakwata weekyange ku lw'embeera y'amalwaliro. There is a reason for you to raise your voice. Waliwo ensonga lwaki olina okusitula eddoboozi lyo ku lw'abantu ba bulijjo mukikole ku lwammwe temukikola ku lwaffe temukikola ku lw'abakulembeze bayinza okutusibira ewaka omwaka mulamba bayinza okutusibira ewaka emyaka 10 naye tebasobola basibamu naawe awali ebinnya bali mukuma kati n'emmundu kati batandika okugaadinga ebinnya by'omu nguudo nga bateekawo military y'ebikuuma bwe tuba bwe basazeewo ku level kugenda ku level eyo mu making sure kati saawa zino n'awamu awali ebinnya kati emmundu ze zikuumawo temusimbawo ebitooke bwe balabirize bwe bavaawo mu bisimbewo ne bwe bubanca ne bwe bakwosanca ate na buli lwako n'abantu baddengamu nga beekalakasa olwa buli nsonga naye kibeere deire buli awali ekinnya mu kkubo nga baganye kikola nga ssente balyandye musimbewo ebimera bajjenga enkya babisangewo bajja kubeera pressured babikole. Olunaku lwaleero twadde twasazeewo okusimba bitooke mu binnya ez'empompogoma eziri mu kkubo mukikole buli wamu emuli ate si wano wokka mu Kampala wabula okwetooloola ensi yonna muzikube n'ebifaananyi mubiteeke ku social media ekyo kigenda bateeka ku pressure bakole kye balina okukola tewali agenda kibakolera bannayuganda wabula mmwe kennyini bantu tebawuliriza bigambo wabula bawuliriza bikolwa. Honorable President, what do you speak about the deployment of security around your gate, barring you to access town to demonstrate today? This that the police and military have done is a sign of cowardice. They can do what they usually do, illegally blocking us and arresting us in our homes. Of course, this is illegal because if we're doing anything against the law, we would be detained. We are citizens like other people. If we are against the law, why don't they arrest us and detain us, our homes and centers? Anyway, this is a and other leaders, but there are millions of Ugandans that we have called upon to show their discontent with the terrible situation of roads. So please go ahead. The protest continues with or without we the leaders. Don't focus. Do what you can do as a citizen. Go ahead, not only in Kampala, but all over the country, wherever there are terrible roads. Plant either banana plants in them or any other plant to show your protest against the situation of roads. Take pictures and put them all over social media. You notice that the regime is trying to spend an insane amount of money to paint a false picture. They've arrested so many of our people and detained them, especially the homeless. They've raised and closed down so many businesses. They've forbidden our people the bad roads because they're trying to feint. Okusooka ekyokwetoolola amayumba gaffe n'okutusibira ewaka kya bumenyi bw'amateeka naye ate era kya butiitiizi kubanga singa tubadde tumenya amateeka bandibadde batukwata nze kennyini nakunze abantu
ne bannange Dr. Besigye n'abalala twakunze abantu balaga obutali bumativu mu ngeri y'okwekalakaasa mu ddembe. Buli awali ekinnya nga mulaba abaluddewo okukolawo musimbewo ekitooke kijukize abo abalina okukola enguudo ezo nti muli bannayuganda era mumusasula omusolo. So kati bo ekyokutusibira wano ewaka kya buswavu, basibye abantu tebawera na bataano, basobola okunsiba ne basiba Dr. Besigye n'abakulembeze abalala abatono. Naye ate bannayuganda bangi nnyo, ate tuzze nga tubagamba timulekerawo okutunuulira ffe abakulembeze nga ffe, wabula nammwe mulina obuvunaanyizibwa bwe bumu n'omugabo gwe gumu ku Uganda. So tebasobola tusiba ffenna, basobola okubeera wano wiiki namba naye tebasobola balemesa kola kye mulina kola mwe nga bannayuganda. Ate n'ekirala kino kye bakoze era kyongedde obbalabisa eri ensi yonna yonna, naddala abo be baayise wano ng'abagenyi. Bafubye nnyo nnyo okukweka amazima agali wano e Uganda, basiiza akazigo enguudo envundu ezeetoolodde, endala ne baggalirayo abantu. Kiringa kubeera na mwana mulema waka naye ate n'omusibira mu kisenge nga waliwo abagenyi. Kye bakoze batataganyiza bizinesi z'abantu bangi nnyo, batuuse n'okulagira abantu okusidda amanyi ku kkubo basinika amannyo balage ekifaananyi ekikyamu. So twagala byonna bye bagezaako okukola tubize emabega. Kye babagamba temukikola, mufube okumakinga sure nti mulabisa ffe batusibidde waka naye tebabasibye. Buli omu kola ky'osobola. Buli woolaba olunaku lwaleero twadde twasazeewo okusimba bitooke mu binnya ez'empompogoma eziri mu kkubo. Mukikole buli wamu emuli, ate si wano wokka mu Kampala, wabula okwetooloola ensi yonna. Muzikube n'ebifaananyi mubiteeke ku social media. Ekyo kigenda bateeka ku pressure bakole kye balina okukola. Tewali agenda kibakolera bannayuganda wabula mmwe kennyini. Bantu tebawuliriza bigambo wabula bawuliriza bikolwa. Let us speak about the deployment of security around the gate, barring you to access town to demonstrate. This that the police and military have done is a sign of cowardice. They can do what they usually do, illegally blocking us and arresting us in our homes. Of course, this is illegal because if we're doing against the law, we would be detained. We are citizens like other people. If we are against the law, why don't they arrest us and detain us? Our homes are not gazetted detention centers. Anyway, this is a joke because they can arrest me, Dr. Besigye and other leaders, but there are millions of Ugandans that we've called upon to show their discontent with the terrible situation of roads. So please go ahead. The protest continues with or without we, the leaders. Don't focus or rely on we, the leaders or the politicians. Do what you can do as a citizen. Go ahead, not only in Kampala, but all over the country, wherever there are terrible roads. Plant either banana plants in them or any other plant to show your protest against the situation of roads. Take pictures and put them all over social media. You notice that the regime is trying to spend an insane amount of money to paint a false picture. They've arrested so many of our, especially the homeless. They've raised and closed down so many businesses. They've forbidden our people from using the nice roads and cordon them to the bad roads because they're trying to paint a fake picture. We want to use this opportunity to show the world, especially those NAM guests, that the picture you see is a fake picture. Even the smiles you see, they're out of an order that was given by the minister that Ugandans must smile because we are being ruled on gunpoint. Everything is an order, even a smile. So even the smiles that you see are fake smiles. Look out on social media and hear the true voices of Ugandans. Those Ugandans that are protesting, those Ugandans that have tough faces. There's nothing to smile about in Uganda. When you look at the situation, the healthcare situation, the human rights violations, there's nothing to smile about. So we are not smiling, we are protesting. So please go ahead, protest. Take pictures of those plants and banana trees that you put in the roads, the terrible potholes, and put them on social media. Also, I want to use this opportunity to highlight the plight of our missing people. In Uganda, there are terrible abductions, government-sanctioned kidnaps. So many of our people are missing. Right now, more than 18 families are looking for their loved ones. They can't see them because they were abducted by the government and they went missing. General Museveni himself talked about them. The Minister of Internal Affairs then spoke about them. The Prime Minister of the regime, Robin Anabanja, came out and publicly confessed that she has Chibalama
in her detention. Unfortunately, Chibalama's family has never seen him. We are so we shall be protesting against those human rights violations. We are going to be protesting against the continued illegal detention of the political prisoners. We are going to be protesting, demanding for our people. All that we will be doing constantly. They can detain me at home, but this can only be for a while. They won't be able to leave the place. Jagano chida mu Uganda nti twongera n'okulaga obutali bumativu n'obba ku ngamwe n'okulaga obutali bumativu sijja sikumbera yangudu naye wano mu Uganda tubanja abantu baffe abawambibwa gavumenti nga paka kati batano Museveni yavaayo nakiriza nti babayina minisita w'omusonga ez'omuggwanga yavaayo nakiriza nti babayina ne prime minister wa Museveni Nabanja naye yavaayo nakiriza nti babayina Kibalama John Bosco naye kati myaka ina Kibalama John Bosco family temulabako abantu bete bamulabako tulina aba political prisoners bangi bakwatibwa kubanga bawagira opposition obutali musango paka kati bakyali mukomera. Museveni ali mu kusumulula ababbi abakenuzi. Museveni ali mu kusumulula abakwata abaana bato kubanga yakolagana n'abacriminal bokka naye ate abantu baffe bakyali makomera. N'olw'ensonga eyo era tujja kulaga obutali bwe mukasa mu ngeri yonna yonna eyedde ekkirizibwa mu mateeka era tukozesa guno mukisa okubalabisa namwe muveeyo mubalabise buli omu mu Uganda ina ensonga lwaki alaga obutali bumativu. This is the time. The eye of the world is in Uganda. Amaaso g'ensi yonna gatunulidde Uganda kati muveeyo mulaga obutali bumativu. Kyekigenda okuteeka bano abantu ku pressure batuwe abantu baffe. Kyekigenda okuteeka abantu ku pressure basumule John Bosco Kibalama oba Kanatta Muhammad n'abalala oba Kizike mu kitiibwa. Yengeri yokka genda okuteeka ku pressure basumulule abantu abatalina musango so si abo abakwasi b'abaana so si abo ababbi b'essente z'omusolo. So we are going to continue doing this. It does not stop now. It is going to continue. Twagala okubakunga bannayimbeere nga mulaga obutali bumativu. Bw'oba teweekyanga lwanguudo weekyange ku lw'abantu baffe be baawamba. Bw'oba teweekyanga ku lw'abantu baffe be baawamba weekyange ku lw'abakazi be bakwata. Bw'oba teweekyanga ku lw'abakazi be bakwata weekyange ku lw'embeera y'amalwaliro. There is a reason for you to raise your voice. Nga lwaki olina okusitula eddoboozi lyo ku lw'abantu ba bulijjo. Mukikole ku lwammwe. Temukikola ku lwaffe, temukikola ku lw'abakulembeze. Bayinza okutusibira ewaka omwaka mulamba, bayinza okutusibira ewaka emyaka 10 naye tebasobola basibamu. Naawe awali ebinnya bwe bali mukuma kati n'emmundu kati batandika okugadinga ebinnya by'omu nguudo nga bateekawo military ebikuuma. Bwe tuba bwe basazeewo ku level kugenda ku level eyo mumakinga sure kati saawa zino n'awamu awali ebinnya kati emmundu ze zikuumawo temusimbawo ebitooke. Bwe balabirize bwe bavaawo mubisimbewo. Ne bwe bubanca ne bwe bakosanca ate na buli lwako n'abantu baddengamu nga beekalakasa olwa buli nsonga naye kibeere deire buli awali ekinnya mu kkubo nga baganya okikola nga ssente balyandye musimbewo ebimera bajjenga enkya babisangewo bajja ku pressured babikole. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne nooti 757 nooti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education. You should be smiling. Officer, to see me. You're supposed to be smiling. Minister Yagame Mwenye. So am I under arrest? The problem. It's my house. I see you parking in my gate. You go back home at rest. Am I under house arrest? It's a preventive. A preventive one. Go over. Space.
Am I under arrest? If you tell me I'm under arrest, I will respect it. You're a police officer. Can you see me? Are you shy to even speak to me? Okay. Nawe bikuswaza byokola eh? It's my house. I see you parking in my gate. Will you go back home at rest? Am I under house arrest? It's a preventive. A preventive what? Go home. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75973936 ne noti 75515593. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo.